oyinza okulowooza nti bano baliko bye batangaaza mu bwengula naye nga si bwe guli. Bali ku muyiggo gwa kulaba binyonyi. Uganda y'emu ku nsi ezikyasinze okubeera n'ebinyonyi eby'enjawulo ebisoba mu 1000. Ekinyonyi nga shobil, wattled prowler bisangibwa wano wokka mu nsi yonna. Ng'oggyeko okuba nti nno bisikiriza abalambuzi okujja mu Uganda. Ebinyonyi bya mugaso eri bannayuganda. Nkuwa ekyokulabirako nga bwe nali nkyali muto mamange bwe yantwalanga mu nnimiro. Effulungu bwe lyakaabanga ng'akuga nti ezo ssaawa 6. Abantu abasinga mu ggwanga okulaba ebinyonyi tebakitwala nga kikulu, naye abamanyi omugaso gw'ebinyonyi bino batutegeezezza nti waliwo ebintu bingi abantu bye bakoze nga babiyigidde ku binyonyi, okugeza ennyimba ne langi eziteekebwa mu ngoye naddala ezambalwa. Ebinyonyi kala zaabyo oba langi ezibiriko bantu bangi mu ggwanga oba mu nsi yonna bazikopye ne bakolamu ebintu ebyo byefaanaanyiriza ng'engoye ze twambala ne tuneekaanekana. Ogenda okulutunuulira nga bw'otuna ekinyonyi kiwalabye sayidi eri lwe lugoye omuntu lwakoze eki lwayambadde. Ng'oggyeko ebisolo, ebinyonyi bye bisinga okuwangaaza abalambuzi mu ggwanga olw'enjawulo ezibirimu, era nga kino kireetera gavumenti ssaako n'abalambuzi abalabi okufuna ensimbi eziwerako. Mu nsi yonna abantu abalabi b'ebinyonyi bangi nnyo kati abaagala okubitunuulira, amanye ekinyonyi kyendabye akulaakulanye n'olukalala. Asumani Katerega ono ng'alina emyaka 12 y'abadde asingayo obuto mu balabi b'ebinyonyi. Musaayi muto ono asinzidde mu mabira n'asaba bannayuganda bakuume obutonde. Kino ekibira kiyamba ebinyonyi okubeera nga bizimbako amayumba gaabyo, nga bifuna ne bisobola okuyimirira, kubanga baba tewali kibira biba tebirina ebiyimirira ate nga binayimirira ku miti. Kitegeezeddwa nti kaweefube w'okwagazisa bannayuganda okulaba ebinyonyi wa kugenda mu maaso. Aaron Mukama, NTV ku ssaawa emu.